sort your soul. Omugambe nti Mukama. And tell him, Lord, Ngudde mu maaso go. I'll come before you. Tewali yawaliriza Peetero. No one forced Peter. N'amugamba Peetero weenenye. And tell him, Peter, repent. Yali yakifuna mu bulamu bwe. He got it in his life. Kubanga ekibi kitwawukanya ne Katonda. Because sin separates us from God. Buli kyokola kyonna nga tekisaanye mu maaso ga Mukama kitwawukanya. Whatever you do, that is not deserving before God separates you. Waliwo ky'osensinga mu bulamu bwo nga oyawukana ne Mukama. There is something you sense with you. N'owulira nga netiwaaka yo tekyali bulungi ne Mukama. That seems your network is not stable with God. Owulira mu biseera biri But you feel in that nga time, netiwaaka eri bulungi. the network was good. Yesu yali akusanyusa. God, Jesus was pleasing before you. N'ebintu bye nga bikusanyusa. And if things was pleasing before you, N'okumukolera nga kukusanyusa. and working for him, he happy. But the network Bwe yatuuka ekiseera n'efuna obuzibu. was destabilized. Ne wabeerawo okwemulugunya. There was Ne grumbling. wabeerawo waliwo ekigambo mu kyalo kyalosa okwekaanya oba kwekaanya oba kitegeeza ki? Kwekaanya. There was complaint. Yesu ekitwale weti naye waliwo omuntu okubeera nga kweti naye nga amikole mukozi. Yesu yebazibwe. Nga without that love, that first love, that first kwegamba mu luli weewaayo wenna nga bw'olina okubeera. But you used to surrender all to Jesus. Peetero n'agwa mu maaso ga Mukama. So Peter bowed before God. N'akaaba amaziga. He cried. Mulokole kaabirira Mukama ku lw'obulamu bwo. Born again, cry to God for your life. Kaabirira Mukama ku lw'akamwa ko. Cry to God for your mouth. Kamwa ko koogera bigambo ki? What kind of words does your Mu mouth bwongo bwo biki ebirimu kati? in your brain? What is there? Kaabirira Mukama. Cry to God. Mu kifo ky'okubeeraawo kwegamba n'ogamba nze mbiwulira nga bimpitamu buyisi. Instead of saying, I just feel them coming out of me, Kaabirira Mukama cry to ku God lw'obulamu bwo. for your life. Praise the Lord. Amen.